nze ndika abantu millions people abam following oba banjagala oba bangizikiririzamu ntandika okubalima nti Akalulu kange kabadde fair ndiki okusinza ku kyabaddeyo okusinza ku manya gakolebwa LC5 lwakyo mukozi tukozesa amaanyi bwe gato agamanyi tufokasinge ku bintu byatu bikozese wala abantu batwagale mu reality abantu okwagala abantu kyetaagisa sente omuntu okwagala omuntu kati nakweda ina sente mmekeza alesa abantu za transport abantu abamozo n'abakuma obululu azina abantu nga babwita bati amakona nga abantu bangi bati you know naffe tusobola okukikola tewali kintu kitasoboka tunoonye laavu mu bantu nositwa president w'eggwanga nositwa SG nositwa prime minister you get my point polisi yonna nebeeraawo ku kalulu ka LC5 really Akalulu ka LC5 olwo akalulu ak'eggwanga kanabeera kati ak'eggwanga lyonna so ebintu ebyo biruma abantu binnuma era bindi ku mutima era nja kubyogera tesijja kusirika paka lwe bananzikiza bwe batalinzikiza Katonda nzikize kubanga Bible egamente amazima gali kafuula ow'eddembe. Programu ene kutusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya mwana mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kossa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kato Akora Constructions bo bakugumbya okuzimba bakolera plan y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kossa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge ky'ekyomulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets pillowcases duvet bed covers abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Africa Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weziri awo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Kale lujja nzaali wano ne General full figure omukyala anyumidde mu Kyankwanzi nali Kyankwanzi for God kiri nali oba nali Kyankwanzi kitegeeza ki obeera wa nze manyiko kimu Kyankwanzi nti kifo naye nali simanyi kikategeeza naye nga kuliko ne badge ya Uganda for God National Institute of Leadership and ebiki awo enkoma batendekera yaba mwasomera ki mwepankanyo nti mwasoma pozi mwatugate tuli ba advisor kati gwe wabaddeyo why twabaddewo ne twekanga ne tugamba kwekanga Bible yogera mu ngero kumesolegama nti muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri buku butava eri Katonda n'abo abaliwo balonde bakatonda mujja kukkiriza mpola mujja genda mwezuula olwabaddewo omukulembeze n'abaddiramu batugamba babagoba ani gwe bagoba banonda mwaliyo tetwaliyo ne muneefe batugamba nti abo babamala dda babata ebigambo by'abantu tosobola omuntu yenna ng'oyagala okuwangula olina okwegendereza ebigambo by'emyoyo gy'ababi mu nsi mu ttambwe tubeera mu lutalo tuli mu lutalo lwa bulamu twajja ku nsi eyajjula obukyayina obujja kyova olabata ne Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kaakati tulaba bawala na Yesu yazuukizanga abalamu n'abafu kaakati nze fulufiga waabwe mwe mwagala ekintu kimu nga ndi bubi sina kyendi andi awo ensi enyigiriza sina mulimu libeera ssanyu lyammwe naye omuntu abeereko mu ssanyu omuntu afune ku kifo omuntu abeereko obulungi bwe buba obuzibwamu ekyo kyekisibidde Uganda emabega kinneewunsa nalabye mwataakinga amakula ne bujinga okubanga awasa neneewuunya omusajja yamala ebbanga nebbanga ng'ali awo talina kadde eri kiwato nga temwavaayo okugamba nti munnange kwatirako wano so ng'ayita muzibu bungi so
muleke ng'okujajinga abantu ne Bible egamba tosalanga musango olema okusalirwa. Gwane ava ajajinga bugingo, gwane ava ajajinga full figure. Who are you ajajinga makula? Are you God? Ekyankwazi mwade mugenze kukola ki? Kyankwazi twali tugenze abantu abamu tebafumitiza naye twabadde tewalina nsonga etwalayo. Ensonga ebadde main point kwe kuyiga kwe kusoma kuba okusoma tekukoma n'okuyiga tekukoma n'ekyennyamiza nti ate aba bagenze okusoma badde bagenze kusoma. Ekirala nti bad advisor tuli bangi nnyo naye abasinga tebakoze mulimu gwe balina kukola. Gyensonga lwaki onoonya full figure gw'omanyira gw'oyogerako. Yensonga lwaki full figure ya trending because full figure is strong more than some people. Full figure akola omulimu gw'alina okukola. Nawe twabadde Ekyankwanzi president olwatuusa yayogedde ku full figure. Lwaki? Because full figure I'm proud. Ate ndi wanjawulo ku bantu abalala. Katonda akebera mitima. Mwe nabagamba temuganya okufumintiriza mwesigama ku luzungu. Naye no Europe eno Uganda tuli mu Africa. Tulina okupromotinga ebintu ebyaffe nga Abafirika oba by'abana Uganda. Naye mwesibe ku luzungu otunuye ensinga China. Etesa mu China. Rwanda yogera mu Rwanda. Bogenda mu nsinga Italy bogera lu Italy. Naye Uganda twasayininga endagaano z'abasajja abazungu ne batukwatira mu buddu batukwata mu bwongo. Ezira tusako silabasi ya Makerere tusibiyeko ki. Osanga mwana Makerere ng'asoma nga Napoleon z'abayamba kimwe mwasoma ennyo. Bibagasiza ki. Bayite kati mwa bifuniddemu wera bibayambye kibigaseko bitya. Osanga mwana Makerere ng'asoma n'amasoma Olevo n'asoma biki. Yeje mwagweddalu. Ogenda okumeninga apo omwana avudde Makerere ngali ku myaka 45. Agenda okunoonya emirimu ng'ayingidde emyaka 5. Bw'atuuka ku mulimu nga twagala experience ya myaka 7. Agenda okudda kufuna experience kata kyasobola kukola nga bamugoba. Ng'akaddiye ng'akutuse n'omugongo. Kati bali baayagala tunafuye olw'ebyobugagga bye tulina n'ensi yaffe ennungi. Golowooza njawulo ki esaba ya lebo ogenda e Nairobi wano Kenya neighbor waffe bali mu muziro muyitirivu. Genda Rwanda, genda Burundi, genda Tanzania muzira mwerere. Uganda ina njawulo ki ne Tanzania. Genda Sudan, South Sudan mumanyiyo mwenna. Sudan omusana gwaka ne mumpaye ne gukwakamu. Omusana gwaka nga tosana kola sex kwevunika ku munno. Kwegadanga. Kakati webuuze ffe tulina njawulo ki ne South Sudan. Katonda yali mugezi kyogamba nti wano. Era omuzungu yajjawo kigamba nti Uganda the pearl of Africa. Tulina okuwenyumiriza mu bintu byaffe n'okusooka okulembeza Katonda okutuwa ensi ennungi. Tulina ensi eyina green covers. Tulina ensi eyina amazzi water. Tulina ensi eyina amayinja. Tulina ensi eyina ensozi ezo abantu birabe batayina. Tulina ensi eba ne weather eri standable. Emmere erinakyo. Nti wano mu Uganda enkuba ne wetonye ennaku 3 tukuba endulu gavumenti weeyayo. Ate omusana naye gwakanga guddiringana mukuba endulu wowe Museveni tuyambe mu gavumenti tuyambye. Naye bali babeera mu winter okumala emyezi 6 genda South Africa nasinze batabani bange nga bagende bawummulemu bali Christmas badduseyo ne bakomawo empewo obunnyogovu nokola sex omala ku masitovu ensigo n'ogituuza ku sitovu guno omugongo bokwebaka okuma sitovu nebeera nga ekumamirira wano wafune ebbugumu ne weebuuza ati guno omugongo gunaakola gutya era olina kukyuka bukyusa kwegamba nti twebaze Katonda olw'ensi yaffe ate tukolere ensi yaffe. Bino ebintu byetukola tetukolera President Museveni. Abantu bangi muvuddeyo mwogera simanyi oli omusajja yakubye oluyimba simanyi biki mbwagenda ebitalina makulu sibiwa makulu yennyini yakituyigiriza. Mwebaza Honorable Kyagulanyi yaŋŋamba Kyagulanyi ebitalina makulu tokola ki tobiwanga makulu kati ekyekimba oluyimba telulina makulu. First of all telulina makulu lwa nsonga Gambola yayozeza luyimba lwa banne baza abaana boyo omusajja simanyi yani sebadduka singa badde bagezigezi nga furufiga badde oyo gayi bamushowenga akwata ennyimba z'abantu n'azooza omuntu atasobola kweyimbira luyimba omuntu atasobola kustandinga nga ye akwata ennyimba z'abanne n'azooza bidipo mulabe abazabyoza simanyi biki kati furufiga bulijjo ulize ennyimba za Bobi Wine empya sitera nzuwuliriza okusinziza ku kiki na time empya zonna zirimu enkyukakyuka na time kije ndimu Bobi Wine nga ye Gambola mulungi omuyimbi w'ebitontome. Bobi si muyimbi naye ebitontome bye binyuma.
ate ne buno bwa tontomye kati bukunyumidde never tebunyumidde kubasa ebitalina makulu gambe sibwa makulu nenga yimbye bungi lwaki owuliriza kano ne katakunyumira noddamu n'owuliriza kana akapya wakawulidde si gavumenti nakawulidde nawulidde intro kati nze ni mugezi mpulira just introduction nemanya nti kati onayozezza olimba lwagundi omuntu atasobola kustandinga nga ye mba mwagaza kisiwuliriza no sense ate ebintu byonna njaga tudde mu reality ekyagulanyi muna Uganda President Museveni muna Uganda essawa yaliyo President Museveni ye President w'eggwanga Uganda President Museveni kyovola bananyiza nnyo n'abantu b'e Kayunga okutwala President e Kayunga mu kalulu kero C5 ngate President era bwatera okukola mu bayiro President w'eggwanga essawa yaliyo President Museveni yakulira abanupu n'abaifudisi n'aba NRM n'aba People Power essawa yaleero wakwata amaanyi gonna n'ofakasinga ku Kayunga ku kalulu ku aka LC5 no stra president w'eggwanga no stra SG no stra prime minister you get my point police yonna nebeerawo ku kalulu ka LC5 really akalulu ka LC5 olwo akalulu ak'eggwanga kanabeera kati ak'eggwanga lyonna sigambe kukitwala NRM tumaze mu buyinza emyaka 35 amanyi ogabanga lwaki kitegeeza nti abantu abalo tebayambye president njagala okulaga bwe tubanga tumaze mu buyinza emyaka 35 nga NRM yakola structure nga buli kyalo tulinako ababaka 3 buli kyalo Kayunga teri babaka ba NRM bagasiza wata president banata babakola ki banata bali mu ntalo bebasa NRM e Kayunga bali mukuba mataka g'abantu bali mukukyabukanya abantu befula mbu no switch mbateka kati nze ndiwe independent wali omusajja omulala yakuba abantu emige mitirivu lw'ettaka omuntu omuno gye nogaba abantu kanana kuyiika ettaka nga buliko omu lwaki temufumintiriza ettaka ero bagenda dikuzika muno bagenda gena nalyo tukole ebintu bino nga tubalirira abaana baffe n'abayiddawo n'abayiddawo kubanga naffe tulina abantu abatuzaala abaaliwo abaafa ne bagenda naffe tujja kufa tugende n'ensi twalisanga tubali yajja nayo kati olwanyigiriza omuntu tosobola kusitwa SG mulamba n'omutwala Kayunga ku LC5 olwo akulira mobilization mu NRM abakola ki kitegeeza nti structure za NRM nfu badvisor twabadde gundi nga badvisor bonna abasinga tebaliiyo nga bali Kayunga olw'ensonga nti babaddeyo omudidi gw'ensimbi lwaki president w'eggwanga bamutikkiranga abantu mu basi ne bamugobereza abantu gy'alaga gy'abalaga teriyo bantu temwalabeko bu basi wa yero gy'abalaga teriyo bantu lwaki why bibeerawo kubanga basi mwazabeko nga zitamba zadde zitwala biti lwaki mutikanga abantu ne batwala mu bifo ngate gye mulaga ne waliyo abantu laba na Uganda lwaki tukolera abantu abo ne tubakolerera ne tufuna love to love ne tudda mu reality n'omugamba munnange nga buli muntu ekintu akirabira mu reality tukola ebituswaza ebintu ebituswaza musembera president abantu ne musitwa president ne munimbanimba abantu akalu ne makasoma akalu okuva ku ssaawa emu ne mugabe ssente osimira n'ogaba ssente zikolere mu abantu bali ab'ekyalo abo abantu omuntu wa ku ground atandikirwako tukole ebintu ebiyamba abantu tuzima amalwaliro tukole omukulembeze yatulagidde tubikole abantu basobole okutukkiririzaamu okusinga okubagula oyogera woti yeso kyogede nti baguliride kyogamba nti gokkiriza byavudde mu kaluke Kayunga nzikiriza byavudde mu kalu twawangudde fine twawangudde anti listen to me ekyokusoma abantu basoma abantu nti bagenda okulonda n'abakyagwanyi babaddeyo bangi nnyo banyazi babadde bannabana bampuga gye balondera beera te musajja mukulu naawe buvukamu mwesulika eyo gye balondera anti fine basomba abantu kyenjagala okutangaza kiri bwe kiti okutwala abantu n'obatwala mu basi nemubawanise nemubawane transport emukozesemu ebintu ekayunga mufune tulavu y'abantu ab'omu kifo okugula mundi kwennyini okusinga okuweta abantu that is one bano abantu abakolera muzayi bano abantu balina protocol ne procedure abakolera muzayi baba bagaba mulaga numbers nti abantu bangi nga basombe so nga teneri wabeerayo abantu so okufunamu interest yaabwe nga tubabuulira reality owulya mukwano ekyokubiri bongamba NRM maze mu buyinza emyaka 35 nga twawangudde bulubina bisatu that is not a win that is not a good win that's what you've tell wa NRM akola yes tell wa NRM akola party nga nupu bakajja mu byobufuzi myaka 3 bebadde abakuyinga twawangulira ku bisatu babina eyo ye win ye twetaaga njagala okuba omuntu omugani nti omuwangudde n'obulwe million 5 2 afunye obulu 7 awo tuwulire tukujaguze gwalayo wa NRM akola party nabo bakimanyi
nti si win gye twetaganga win ate waliwo ebintu ebirabisa nga birabisa ne president okitegeera president is a president abantu bamwerabira kati president weyabadde agenda e Kayunga yagenze ngaani ng'omukulembeze w'abantu bonna n'ennupu nekino ekiyayogedde kingaani anti kakati that is a mistakes we sikyogereko tebalajja kukyogera era nkimanyi bajja kunkyawa good and well naye kati president yabwe aba yagenze ng'owa NRM ate aneakulira nupa aneakulira FDC ne UPC nani ne opposition ne independent tosobola twala mukulembeze boto kaluka LC5 ng'olina akulira mobilization mu NRM so ye yali alina kudda wabbali ekivayo kiveeyo kati muzeyi baba amugamba kubanga baagala bakole budget baagala bakoyise ekipoloto oko polosidia oyinza okulya nga akakaluka gweddemu miliyoni 4 biliyoni billion is money lwaki billions temuzikoleramu bantu bintu kyekibadde kirina okukolebwa fulufiga okusinziira ku gwe tulina kudda wansi ku ground tunoonye interest mu bantu tudde mu reality tutuule n'abantu tubagaye bannange waawo waasoba ensobi zikola abantu ne zigonjoolwa abantu tunoonye interest mu bantu tunoonye laavu y'abantu nga si yakukaka nga si yaggula nga si yakuwanagana kwaffena tuli bannayuganda ekyokuyo omuntu aba afunye wini afune wini yagitwale bamuleke tosobola kusoma Akalulu kuva ku ssaawa mpaka saa 3 nga babakulembedde bulumeka ku last moment noga nti atono yawangudde ebyo birabisa biswaza nga pate ng'ekibiina ne bino byennyini ebyefumbekedde mu kubala Akalulu era nawe waliwo ebimu byolaba nga tokkiririzaamu Akalulu ko twakawangudde era ne bazanna bbanja bakozesa amaanyi mangi bakoze bulungi naye bakozesa amaanyi mangi agasukidde ku Kalulu akero si 5 waliwo ekintu kyofiirwa bongamba nti olina enkoko kanana mu farm ente wali egenda kufa n'enkoko oleka enkoko nezifa n'osigaza ente okitegedde okufiirwa ente emu nfiirwa enkoko 10 n'ensiga n'entaasa ente ekyabadde Kayunga tekirabisa Akalulu mu ggwanga Uganda konna n'akali ku bitendera gwa kyenjogerako kyekyo kyenjogerako ebyakoleddwa wali biyinza okuba bikolebwa n'eno waggulu anti kati omuntu mayindi ye ntono bimwetera okugamba nti nno oba omuntu ekintu wakiraba sina mayindi ntono omuntu tudde mu reality lwaki twerimba bali baganda baffe lwaki tuba twerimba lwaki abantu bakuwa emigo ne basibwa lwaki abala baganibwa ogenda ku zi campaigns bali baganda baffe bali bannansi mwina kintu kyemwerabira nti bali bannansi nabo bannansi nga ffe bwe tuli tudde ku reality ne reality yinza okuleeta ate ebintu nga byefudde bwe byefuula kkiriza omuntu nti afunye wini akusinza akusinga okite ogutali musanga abantu gaba basazeewo ne ku ntebe waggulu okikiriza kibeewo bwe bwanga yali reality ate why not abantu baba basazeewo ekyo fulufiga nga wagenze ekyankwazi wakyuse nnyo ate mu byobufuzi ate nakyuse eki David ngubira bakatimbeera ndala ate lulimbadde mbiraba ntya Bible egamba amazima gali bafula bene nze so njagala nnyo okwogera amazima saagala kulimba mutima gwange era seerimba kyovola banze nsigala nga fulufiga nze ndi fulufiga sigenda kufuuka muntu mulala njagala nnyo okulaba ekintu nga bwe kiri kiba kibeera saagala okulimba si kibi naye kasotandika okukkiririza mu birimbo byobafuusa babula berigwa omuntu kakale ekibiina kikole kitya nga tufundikira bino ebyabaddewo ekibiina nga woowuli omuntu wagamba nti drawing board tulina kudda wansi tutuule wansi tumanye awaava entabwe obusungu buno abantu bwe balina obukyayi bwe balina bwavaawa era bwava ku ki abantu baganya okukolera abantu kyeki kyenkwaza nti osanga omuntu omu ng'ali kuyiika 10 ng'agobyeko abantu mutwalo mulamba gwe tolina nsonyi tolina kafansonyi tolina kintu kyowulira nti ng'oba abantu bano abalina n'abaana n'abakadde mbagoba ku ttaka nze ndi omu ddala ekituufu kyeki lwaki at least kuŋŋaanya abantu abo bagambe nti mumpe obusuulu mumpe sente bweziti basigale ku ttaka bazadde bakadde abalala bakola ki abalala baziseko abantu baabwe togende nensi tewali muntu agenda kugikungula ate ebintu ebyo President Museveni agezezaako okubikola n'abitulaga abantu bangi bagoberera ebitalina makulu babuliddwa okumanya n'okutegeera tosobola kukeera ku makya ku bantu betulina ne structure za NRM nga tuwangudde ku binu bina eyo si wini nga nze afumintiriza njagala mpangule ku bulwe miliyoni 5 miliyoni 2 miliyoni 3 kakasenti yes kutumaze mu bwize emyaka ameka 3 ng'osudde n'omukulembeze ebiwaliwo ebyo bintu birabisa oyinza okwekanga kati nga bagamba twafumiza biliyoni 5 naye nga n'omwana yawangudde talina wasula talina wadde eggaali wadde omupiira gw'eggaali talina na office kitegeeza ono singa naye omukulembeze we w'ekibiina bagenda ku ground yabadde abasinga na mutwalo talina tayanditusinze
anti Bobi Wine yali nsobiye. Bobi Wine yamanya olunaku era n'asaba ne bamuwa olunaku lwalina okugendayo. Njagala bannayuganda okutangaza ekintu kino. Bobi Wine muganda wange nkwagala nnyo Honorable Kyagulanyi. Era Honorable Kyagulanyi oli munnayuganda. Honorable Kyagulanyi nkwagala nnyo kubanga singa tewajja mu byabufuzi maybe sandabe na President Museveni waliko omukisa gwange ogutalina buyinike. That's why nkwa respect. Nenjagala ebintu birabire mu reality Kyagulanyi nkwa respect. Okujjako mu byabufuzi yemu ku nsonga yanfula advisor wa president. Yemu ku nsonga ati nange na meeting akumukulembeze y'eggwanga. Maybe sandi mulabye ko fe twakwa tulengera nyonyi nga tuga bayi Museveni. Twakwa tulengera motoka za Museveni bozilengera odduka emisinde mailo endala futi mailo nga 5 kuzisemberera. Nandi musanzewa. Nona muzee atuka mu meeting yo nomuni ba professor bani bayingini yanayogera full figure. I'm proud. Kyagulanyi omu ku nsonga eyo. Naye Kyagulanyi njagala dde mu reality. Tetuganye akole obullo bwa reality abantu bamwagala bamwagaliye mu reality. Kubaka tubokwata nakwedde last time ebeere eno endala ebeere eno. Olwo anajerabya nebeera wano ddala bamukuba. Abalaba ino bweke no bateka ne babimbe jjevu twabikolanga mu comedy waffe. Ddala babeera bakukubye. Mugenda kya police eyamba police ya Museveni. Police ya gwanga. Police eyamba gwe nawo ogiyambe. Lwaki mukuba ba police, lwaki muvuma police ne muvuma security. Security iyo eyimiddewo ku lulonga gwe muna Uganda. Kakachala Kyagulanyi akozesa obulimba n'obukujjukujjo kati nga obutafumintiriza kati nga bagamba omukazi agende mu kooti akoleyo kyoyo omukazi akaluluka mukuba aka women MP nantaba namusinga ali ku independent oyo omukazi era still yagwa kitegera nti abantu tebamwagala talina favor era kamukuba essaawa mu mulima mweta kwero sifiri LC5 era bamukubye ate omugamba agende mu kooti sente zakozesa mu kooti bwazikolera mu abantu ebintu 2026 tajanga women MP n'awangula adde ku ground ayogere n'abantu afune lave eri abantu alabe kiki tebamuwagidde era lwaki bamuwangudde kubanga nakwedde waayitamu alina kuweereza ku serving wa NRM owe FDC no wanopu naye ye alina endowooza egamba nti balina kuweereza kibiina kimu ekitali kituufu bannaffe bwe bakiraba kati saagala bano Kyagulanyi bawabya abakazi abo n'abantu ngabo tugende mu kooti tugende wano tusonde sente tujja kubawoza sente ze zisondebwe ziwoza emisango lwakite mwala ba Honorable Kyagulanyi yajja tugamba kigwa 20 biki twabaddewo opposition tugenda ntebe mu ntebe Kyagulanyi manduso ono tagambwako besi gye babadde bonna tuliyambala engule mujje mu biraba emmeri ezze era se emmotoka etayita mu masasi oyo Katemba aliko maddi mukubye obutengo kati mukuba agenda kakati what agenda goa muleta are you sure oyina right emutwala tetuganye ne waba agenda which is okay agenda okutali musango naye nze neewunya Uganda yonna ng'eggwanga naddala mu abavuka yanga youth okukwata Bobi Wine mumutekamu interest nga mmwe anti katentegere omuntu omuvubuka bw'ogamba nti nno oli yakutegeerera kitegeeza ajana kujja waka bakolere sex ku mukazi wa kuzalira omwana obo bongo bwayika Windows Bible eyogera n'egamba nti akolimiddwa eyesiga omuntu teweesiganga omuntu Bible egamba nti akolimiddwa era kitubonyabonya kwesiga bantu sometimes ekitubonyabonya kwesiga kyovola Museveni wera agende Kongo kuba bayekera yasituka ne parliament agigambye nagenda basanda bole kubanga bannayuganda bawa time mbu atobebuza ko mbokola ki abantu bangi kiringa bogenda mu bufumbo otandika okwebuza muntu njagala lujja ono munnanga nkwana naye mwagale kasuko ono nani mwagade naye nkoze olina gama kino olina gama kumbe naye amweyagaliza kumbe takwagaliza bosala ngawo kukola kikole nga gwe Bible egamba nti akolimiddwa eyesiga omuntu kinneewunyisa okwata interest yammwe ne mutunulira Bobi Wine watanga alwadde n'afa watanga afunye something long watanga kedde kumanje nagamba nti ngenda mu America kwera mu America watena ava mu byobufuzi what do you think tugeze asoke nagamba nkoye Uganda ngenda gena muki leka tubale nti yaliwo kale si yaliwo lwaki mind yo we kugamba lwaki mind yo muganda wange tunuddeke cyane omulala aliwo nange nsobola okulembera eggwanga ngibona aboze tunalaba
nange nsobola okulembera eggwanga lino kinaba kiriwo ne tugamba nti katugende eggwanga lino liraba lyetaaga mazima na bwenkanya na kuweereza abantu service tukolere abantu baffe be tulina okubakolera. That is one. But tubanga tutudde before president waba yatulonda nga ba advisors oba gwe wenna gwe balonda mu millions people nga president yava onda full figure. Kinnetaagisa okwogera mazima n'okusavinga bannayuganda nga ki nganze omwabuzi wa president bwe mba nsavinga president w'eggwanga si savinga NRM era nalabyeko bankubiddeko ne honorable minister ne prime minister yankubidde nga bakome full figure oyogedde yes nze mba mpabula president w'eggwanga lyonna so w'ekibiina kya NRM owulira muganda wange president yes ate nange n'ekibiina kyange nganze omuntu voice of freedom nina okwogera amazima okustandinga strong nga njogera amazima kyankwanzi yannyongeddeko nnyo okusookera nja kwebaza minisita Mire Babalanda honorable nenebaza PAW omukulu Kirunda Farouk nenebaza ne Aji Yunus Kakande president's office batesesa omukolo mulungi nnyo ne batuwa abantu abasobola okutusomesa bulungi nnyo nebaza General Kavuma tusomeseza lwaki Uganda power of Africa yatunagikwata naye nenfuna okusomozebwa n'okunyolwa nti abantu bangi ba advisors to advisors plus mu ba advisors abo abasinga tebajja kusoma era kye basomeseza bamu tebakifuddeko babadde bagize kulaba president ku meeting muzeeyi nga bakinomu omuntu alina ebibaluwa oli yawandika ebintu oli yakola ki abala bwe bityo. My brother tukola tusasulwa tuli bababuzi wa president tukole kyatu emundu byo tuzimanyi bogana kyankwanza osoma kyo kibaite okusoma security purpose self defense okuyikuba emundu nakyo kiri part of tuli bakozi ba government emundu byo tuziina abasajja baffe n'abasajja baffe ba general emundu tubanga nazo buli lunaku so badobulako obuzi kumanya wo security je nina abana bendi nabo tebasa kunjigiriza mu mundu kyogamba bantu tebasa kunjigiriza mu mundu ebintu ebimu namwe tuyerekerezanga namwe ne mami Kathy naye kati embwasi era ebintu bizibu omuntu yenna ndaba mu Uganda ndaba ku interview eno singa ofuna omukisa n'ogenda n'oyiga emundu n'okuba ku ssasi ne lifuluma towandizemu kumanyira mu sirikale yenna ali mu uniform omanyi kibaite emundu kyovola omuswayiri agiyita sira ate omuganda yagiwa erinnya n'agamba nti oyo mugemera wala omugemera wala gukugemerabwa okimanyi nti bwe liba lifuluma linnyo okomuka lireeta n'omuliro okimanyi nti lisobola okukusikago kenyini emundu esobola okukasika wano mayiro nga nnyamba ng'ofulumya sasi ate omuntu bw'ogenda mu training kituyamba okuyiga obadde okimanyi nti omuntu amala okukookinga bw'abikkula akabati bw'ati n'afulumya esasi amala gasigalamu mu kyemba mwera mulekera okuzanyira ku basirikale naddala akutte eke amasasi gasigala mu kyemba anytime akwata ku trigger anytime emundu esobola n'okugwawo neyeekuba kyovola emundu esobola okugwa wansi neyeekuba nti olwedde ebeera nkookinge kati abamu tebabimanyi naffe tuba tetubimanyi kati olina okubiyiga n'olaba omuntu alina emundu era abavubuka beepankira ku basirikale abo abaliko defense mwemuwadako abasajja balina emundu ebyo bisa kisimu baveeko bwe watomanyi emundu giraba edduka emundu omuganda agiyita omugemera wala omuswayiri agiyita sira kiwayize ku mundu so yewato kyankwazi weyatambudde full figure amutubuulidde amututemeddetemedde aba presidential advisor ebyabatutte abasinga tubitegedde ekyakututte tukitegedde nze ndaba wasomye wabangu sira tennyo okusoma kulungi okuyiga tekukoma ate expense zetagibwa ate tulina okumanya value y'ensi yaffe obuzi bwe tulina tutuganya okumanya value y'ensi yaffe president Museveni gumwogerako asobola okukeera ku makya n'akuwa n'agenda asobola ogenda natuwa ekisozi naye ensi yaffe because ensi tugenda kugireka ne tugiresewo tutya tulina abantu abagituleetamu baatulekawo gwe kuzoganyiza eti abaana boogenda balekawa tetuganyi muyimba agenda ajja genda naye ajja genda agenza atya waagana naawe maybe waagana naawe bw'anaakugenderamu bw'anaakuweteramu ebyo nosooka bifumintirizaako bw'onoobirowooza n'omanya n'ofuna omutima gw'eggwanga tusooke tufune omutima gw'eggwanga ne tunaba twakukyusa bukulembeze naye nga tufunye omutima gwaki omutima gw'eggwanga mwoyo gwa ggwanga abasajja bwe mulaba kati nze tunia omwana wa president general Mozi Kanerugaba
ngali e Congo ngalwanirira eggwanga tagenzeyo nti lwa ssente takyasobola kusula njala oyo mwana yazalibwa ali proud oza yakeera ku makya n'ateekateeka Katonda amugamba nti ntonda nga ni mwana wa president omuzungu alina ekigambo ekigamba nti you can choose your friend but you can't choose your family. You can't choose a family. Gwesanga oli mweyo oloza obasanga ku nsi. You can choose your friend but you can't choose a family. Omanyi lwaki? Family is a family. Kyovola nti omusaayi gusinga ki amazzi okozitowa. Okay, so nti maybe teyandibaddeyo eyo Congo yandibadde tagenda kwetaba mu kulwanira naye olaba nti alina omutima gwaki. So tufune omutima gw'eggwanga twagala ensi yaffe kintu kikulu nnyo. Tetugenda kubeera abantu bansi ndala omuntu ne wanayogera ebifaananyi bikankana tetugenda kubeera abantu tuli bana Uganda. Muganda nga eggwali e Bulaaya oba oli luddawa oba oyagala Furufigo batomwagala oba oyagala Kyagulanyi batomwagala oba oyagala President Museveni batomwagala oba oyagala Mawo batomwagala oba oyagala Besigye batomwagala. Jjukira ekintu kimu buli w'obeera nti tuli banna Uganda. Tuli united. Uganda first, Africa second. Twagala ensi yaffe okusinga ebintu ebirala. Tusoosowaze bannaffe kubanga abantu be bakola vali mu nsi. Bwe tunatingana bwe tunakyawagana tusiga obukyayi tugenda kukomawa. Ensi yagikuwa. Kulembeza Katonda ku mutima muteeke ku mutima Katonda. Ensi tewali yagikungula. Tolina gwe wagisuubulako. Tusanga tuli mu bubeezi. So njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako ku ngulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mugwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirina Yamaha Center
mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko eba ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene. Eyo tukuweerako pane ebanneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger ne tuba n'emitwalo 98 eba y'amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge za waka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Mpitibwa Waswa Ibrahim Bakasambe, Director wa Company ya Wamato Estates Management Uganda Limited. Esangibwa wano Erungujja ku Makai Road, Mwana Mugimu Junction. Emirimu gye tukola gya kusolooza nnyumba z'abapangisa bw'oba ng'olina ennyumba zireeyo zikulemeredde abapangisa bakusobedde tebakuwa ssente ffe tukwasa omulimu ogwo ogw'okubeera nga tusolooza ennyumba ze ez'abapangisa. Ssente zo tuzikuwa lumu then n'okurinovatinga kuwandiisa okuddaabiriza mpozi n'okuzimbira abantu ssebo. Tuvuddeyo okuyamba ku bannayuganda okuyamba ku bantu abaakeera enkya ne bazimba enju zaabwe bafunemu akantu nga tulaba babonaabona bafiirwa kuba omupangisa ye muntu atalina nsonyi asobola okubeera mu nnyumba y'omwezi ne guwera 1, 2, 3, 6 n'omwaka n'amala n'addukamu buki buddusi ne ssente enkumu nga tazisasudde. Kati ffe twavaayo ekyo tukijjewo tukimalewo.